bakungubazi bannaffe, mwebale kujja kuwerekera Kato. Olunaku lukye Mwebale nnyo byonna bye mukoze, mwebale kubeererawo Kato. Honorable weebale, mikwano gyaffe gyonna mwebale, aba Solida mwebale, aba DP mwebale nnyo, ba MPs mbebaziza. Njagala okwebaza Jeno Katumba, weebale nnyo okuva Katolo yafa wooli abantu mwenna abazze lwa Kato. Kato abadde musajja mulungi, Kato abadde mulungi. You guys, Kato temwamutegeera butegeezi. You did not understand Kato. Tubadde ne Kato byonna tubikoze. Ndi musanyufu nti buli Kato kye yayagala yakikola. Ekintu kimu ekyamulemye kyataakoze ye Film City, tujja gikola. Neebaza bannange bano bonna, Segawa weebale, Ashraf weebale, Mariam weebale, Abbas oli eyo, manyi gy'oli, Honorable Ndawula, Misaaki. Twasinkana Kato nga tuli baana bato ffenna, nga tukola rehearsal ku Bristol. Tusinkana ne tukola ne tutuuka wano. Kato had big dreams. Ana mukyala waffe, tukwagala era tujja kubaawo. Abaana baffe Conrad, mwenna n'abalala, just be sure we'll be there. Twatta omukago from the beginning nga tutandika okukola. Ebirala byajja, but from the beginning nga tutandika okukola tusalawo nitubeere ffenna. Mwebale nnyo is all I can say. To all of you here, these people have worked for the last 7 days tirelessly. Tebeebaka, buli omu avaawo mulala waali to ensure tutuukiriza omukolo guno the way we have done it. Njagala okwebaza bakambaffe aba CBS. Thank you for giving Kato that opportunity to explore and show his talent to the whole world. Kato ye front runner bulijjo bwe tubadde. Nze nvaako mabega gwe abba oli kisiru oli kitiitiizi, njangu tusonge. Ayinibadde n'engeri emu yokka tuyingire tubiwambe. Tuyingire ku CBS, gwe genda obisome gobyo, obisome ojje tubiwambe. Era oluyingira bw'ati n'asambasamba ebitebe mu mwoyo gwa programs director tubiwambe. Ye bwetyo bwe tubadde. He was a strong guy. Mbebaza bw'atyo bw'abadde. Kandi kati genda kuwamba parliament n'agenda. Ye bw'atyo era bamumanyi bw'abadde. Tusaba Mukama Katonda amuwe ekimula eky'emirembe. Nabaggala naawe sister waffe Guma wetuli. Tulina kirala kye tusobola kuwa Kato okujjako okuyimira ku ideals ze zonna ne tutuukiriza ne dreams ze ze unfinished, and which we will do. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mukama Katonda mwenna buli omu amuddizeewo. Buli omu amuddizeewo. Twebaza Obwakabaka bwa Buganda bubadde naffe ebbanga lyonna, myaka 20 n'omusubi okutuusa kati. Mukama wange Katikkiro, obubaka obutuuse era obatwebalize. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbegayiridde bwe tuba tuddayo tuvuge mpola, tutambule mpola mpola. Mwenna mujjukire. Take a picture of Kato and put it in your room, please. Okufaananyi weebuli muteeka awantu. Keep him alive. Keep him alive.